Emitima gyaffe ogigonze nga tuweteekateeka okuwulira ebigambo ebirungi omusumba Amos Kasibante byagenda okutuliisa olwaleero. Era tuleeta abaddu bo bonna bakuŋŋaanye wano, abali ku intaneti, abakyali mu makubo abajja, Mukama bonna obaluŋŋamye batuuke wano bulungi ku bwa Yesu Kristo tusabye. Kati abooluganda katutandike okusinza n'oluyimba olusooka tumusinze Katonda waffe 146. Tumusinze Katonda waffe.
mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Ekisa kibeere gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Abaagalwa ennyo, tukuŋŋaanye wano mu maaso ga Katonda Ayinza byonna ne mu maaso g'ekibiina kyonna eky'omu ggulu okwewaayo eri Katonda nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe, okusinza kwaffe n'okutendereza kwaffe era n'okwebaza kwaffe, okwatula ebyonoono byaffe, okusaba ku lwaffe ne ku lw'abalala, tulyoke tweyongere okumanyira ddala mu mazima obukulu bw'okwagala kwa Katonda, era twolese ebibala eby'ekisa kye mu bulamu bwaffe, era tusabe ku lw'abalala ebyo ebyetaagibwa ku lw'obulungi bwabwe. Kale tufukamire nga tujjukira nga Katonda ali naffe kaakano. Ffenna awamu, Ayi Kitaffe Ayinza byonna era ow'ekisa ekingi, tukyama okuva mu makubo go ng'endiga bwe zibula, tugoberera nnyo okulowooza n'okwegomba by'emitima gyaffe, tugaana okuwulira amateeka ge amatukuvu, tuleka ebitugwanira okukola era tukola ebitatugwanira kola, so nga n'obulamu tebuli mu ffe. Naye Ayi gwe Mukama, otuddiremu ffe abanaku abalina ebibi. Ayi Katonda, obasaasira abaatula okwonoona kwabwe, obazza ababoneredde nga bwe wasuubiza abantu bonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ayi Kitaffe ow'ekisa ekingi, era otubeere ku bwoyo okutanula leero okwegendereza nga tukutya ggwe era nga tukola eby'obutuukirivu, erinnya lye ettukuvu litenderezebwe. Mukama Ayinza byonna era okire, abasaasire mmwe, abasonyiwe ebibi byammwe bino, abawe ebbanga okulongoosa obulamu bwammwe, era abawe ekisa n'essanyu eby'omwoyo. Amiina. Amiina. Ffenna awamu essaala ya Mukama waffe gye yatuyigiriza: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe ya leero, otusonyiwe okwonoona kwaffe nga naffe tusonyiwa abatwonoona, totutwala mu kukemebwa, naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama, otwasamye emimwa gyaffe. Ayi Mukama, yanguwa okutulokola. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu, nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri neka. Amiina. Mutendereze Mukama. Katuwulire ekitundu ekisooka. Ekitundu kyaffe ekisooka kivudde mu Samwiri owokubiri essuula ey'e11 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lwe15. Samwiri owokubiri chapter 11 verse 1 to 15. Mu biseera eby'omwaka bakabaka mwe baatabaalira, Dawudi n'asindika Yowaabu n'abaweereza be n'Abayisirayiri bonna ne bakkiriza Abamoni, era baazingiza ekibuga Rabba. Kyokka ye Dawudi n'asigala mu Yerusaalemi. Lwali lumu olw'egguloggulo, kabaka Dawudi n'agolokoka, n'ava ku kitanda kye n'atambula ggulu ku nnyumba ye, ng'eyo n'alengera omukazi ng'anaaba. Omukazi yali mulungi nnyo. Awo Dawudi n'atuma ababaka babuulirize ebimufaako.
ne wabaawo amugamba nti, oyo ye Batuseba, muwala wa Eriyamu, era muka Uliya Omuhiiti. Awo Dawudi n'atuma ababaka bamunone. Omukazi n'ajja gy'ali ne yeebaka naye. Omukazi yali yakava mu nsonga z'abakyala eza buli mwezi. Awo omukazi n'addayo ewuwe. Omukazi n'aba olubuto. N'atuma babuulire Dawudi ng'agamba nti, ndi lubuto. Awo Dawudi n'atumira Yowaabu nti, mpeereza Uliya Omuhiiti. Yowaabu n'aweereza Uliya eri Dawudi. Awo Uliya bwe yatuuka ewa Dawudi, Dawudi n'amubuuza nga Yowaabu n'abantu bwe baali, era n'olutalo nga bwe luli. Awo Dawudi n'agamba Uliya nti, kale gendako ewuwo owumuleko. Uliya n'ava mu lubiri lwa kabaka. Kabaka n'amugobereza ekirabo. Kyokka Uliya ewuwe teyagendayo. Yasula ku mulyango gwa lubiri wamu n'abaweereza be bonna aba mukama we. Awo Dawudi bwe yababuulirira nti Uliya ewuwe teyagenzeeyo, ye kwe kubuuza Uliya nti, tewavudde mu lugendo, lwaki tewazzeeyo wuwo? Uliya n'agamba Dawudi nti, essanduuko ey'endagaano n'abasajja ba Isirayiri n'aba Yuda basula mu nsiisira, ne mukama wange Yowaabu n'abaweereza be basiisidde mu ttale mu bbanga. Kale nnyinza ntya nze okugenda ewange ne ndya ne nnywa ne neebaka ne mukazi wange? Siyinza kukola kintu ekyo. Awo Dawudi n'agamba Uliya nti, yosa, olwaleero enkya nja kusindika oddeyo. Uliya n'abeera mu Yerusaalemi olunaku olwo n'olwaddirira. Awo Dawudi n'amuyita, n'alya era n'anywa naye, n'amutamiiza. Kyokka n'ekiro ekyo Uliya ewuwe teyagendayo. Yasula ku kitanda kye wamu n'abaweereza be aba mukama we. Enkeera ku makya Dawudi n'awandiikira Yowaabu ebbaluwa, n'agiwa Uliya agitwale. N'awandiika mu bbaluwa eyo bw'ati, teeka Uliya ku mwanjo awali okulwana okw'amaanyi ennyo, omwabulire bamufumite afe. Ekitundu kyaffe ekisoose kikomyawo. Kati katuulize Zabbuli ya Dawudi 14. Boononese bakoze ebikolwa eby'obugwagwa. Tewali n'omu akola ekirungi. Mukama asinziira mu ggulu n'atunuulira abantu, alabe oba waliwo abategeera, oba nga waliwo abanoonya Katonda. Naye bonna bakyamye, bonna be bamu boonoonyi.
tewali n'omu akola kirungi wadde omu bw'ati. Tebalina kumanya bonna abakola ebibi, abalya abantu bange ng'abalya emmere, era abatakoowoola Mukama baliba mu kutya okungi, kubanga Katonda ali wamu n'abatuukirivu. Ababi abalemesa omwavu okutuukiriza entegeka ze, naye Mukama kye kiddukiro kye. Singa obulokozi bwa Isirayiri buvudde mu Sayuuni, Mukama bw'alizaawo emirembe mu bantu be. Yakobo alisanyuka, Isirayiri alijaguza. Zabbuli yaffe ekomyawo. Kitiibwa kibeeri Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu, ebere kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Ekitundu kyaffe ekyokubiri kivudde mu Befeso essuula eyokusatu okuva ku lunyiriri lw'e14. Kyenva nfukaamirira Kitaffe buli kika ky'omu ggulu n'eky'oku nsi kwe kijja erinnya, abawe mmwe ng'obugagga n'ekitiibwa ng'ekitiibwa kye bwe biri, okunywezebwa n'amaanyi mu mwoyo gwe mu muntu ow'omunda. Kristo atuulenga mu mitima gyammwe, olw'okukkiriza mubeerenga n'emmizi, munywezebwenga mu kwagala, mulyoke muweebwe amaanyi okwetanga n'amagezi wamu n'abatukuvu bonna, obugazi n'obuwanvu n'obugulumivu n'okugenda wansi bwe biri, n'okutegeera okwagala kwa Kristo okusinga okutegeerwa, mulyoke mutuukirire okutuusa okutuukirira kwonna okwa Katonda. Kale oyo ayinza okukola ennyo okusingira ddala byonna bye tusaba oba bye tulowooza, ng'amaanyi bwe gali agakolera mu ffe, aweebwe ekitiibwa mu Kkanisa ne mu Kristo Yesu okutuusa emirembe n'emirembe egitaggwaawo. Amiina. Enjiri ya Yokaana essuula 6 olunyiriri olusooka okutuuka ku 2:10. Oluvannyuma lw'ebyo Yesu n'agenda emitala w'ennyanja y'e Ggaliraaya, era eyitibwa ey'Etiberiya. Ekibiina ekinene kimugoberera kubanga baalaba obubonero bwe yakola balwadde. Yesu n'alinnya ku lusozi n'atuula eyo n'abayigirizwa be. Embaga y'Abayudaaya eyitibwa Okuyitako yali eneetera okutuuka. Awo Yesu n'ayimusa amaato n'alaba ekibiina ekinene nga kijja gy'ali, n'agamba Firipo nti, tunaagulawo emmere bano gye banaalya. Yayogera atyo okumukema ng'amanyi ekka kyagenda okukola. Firipo n'amuddamu nti, emmere egulibwa dinaali 2. Tesobola kubabuna buli omu ne bw'alyako akatono. Omu ku bayigirizwa be ye Andereya muganda wa Simooni Peetero n'amugamba nti, waliwo omulenzi wano alina emigaati 5 ejja sayiri n'ebyennyanja 2. Naye bino binaabagasa ki abenkanidde awo obumu? Yesu n'agamba nti, mutuuze aba. Era waaliwo omuddo mungi muti. Awo abasajja ne batuula baalinga 5,000. Yesu n'atoola emigaati, yeebaza
n'agabira bali abaali bajjudde ebyennyanja n'akola bw'atyo bonna ne bafuna nga bwe baayagala bwe bakkuta n'agamba abayigirizwa be nti mukuŋŋaanye obukunkumu obusigaddewo waleme okusigalawo ako awo ne babukuŋŋaanya ne bajjuza ebibbo 12 n'obukungumuka obw'emigaati 5 ejja sayiri bali abaalya bwe baalemwa. Abantu bwe baalaba akabonero ke yakola ne bagamba nti mazima ono ye nnabbi oyo ajja ku nsi. Yesu bwe yategeera nga bagenda okujja okumukwata mufuule kabaka n'addayo nate ku lusozi yokka. Naye obudde bwe bwawungeera abayigirizwa be baserengeta ku nnyanja ne basaabala mu lyato. Baali bawunguka ennyanja okugenda e Kaperunawumu. Obudde bwali buzibye nga Yesu tanaba kutuuka gye bali. Ennyanja n'esirikuuka, omuyaga gunjira ku kumpe. Awo bwe baamala okuvuga essuta lyo nga 25 oba 3 ne balaba Yesu ng'atambulira mu nnyanja ng'asemberera eryato. Ne batya. Naye n'abagamba nti nze nzuuno temutya. Awo ne bakkiriza okumuyingiza mu lyato. Amangu awo eryato ne lyogoba ku ttale gye baali bagenda. Enjiri ekujja. Tukwebaza Ayi Mukama olw'enjiri yo entukuvu ey'ekitiibwa. Katuyimbe oluyimba olwokubiri 168. You share the audio in a way which has to be muted. Nzikiriza Katonda Kitaffe ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana we omu yekka Mukama waffe, eyazaalibwa omuwala atamanyi musajja Maliyamu, eyali olubuto ku lw'Omwoyo Omutukuvu, n'abonyaabonyezebwa ku mirembe gya Pontiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe mbafu, n'akola olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu, atudde ku mukono ogwa ddyo owa Katonda Kitaffe ayinza byonna, naye alivaayo okukomawo okusala omusango gw'abalamu n'abafu. Nzikiriza Omwoyo Omutukuvu n'Ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna era ebuna wonna, n'okussa ekimu okw'abatukuvu, n'okusonyiwa ebibi, n'okuzuukira kw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Mukama abeere nammwe. Ayi Mukama otuddiremu. Ayi Mukama otusaasire. Ayi Mukama yambaza abaweereza bo obutuukirivu. Ayi Mukama lokola abantu bo. Ayi Mukama otuwe emirembe mu nnaku zaffe. Ayi Katonda otulongoose emitima gyaffe munda. Ffenna awamu essaala y'akawungeezi. Ayi Mukama tukwegayirira omusana gwo gwake mu nzikiza yaffe, otukuume n'ekisa kye ekingi, otujje mu kabi konna ak'ekiro kino olw'okwagala kw'omwana wo omu yekka omulokozi waffe Yesu Kristo. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo
n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Kampite Mwami Ssekiswa ajja tukulembere mu kusaba kuno. Jangu ssebo owooluganda Ssekiswa otukulembere mu kwegayirira. Abooluganda, tubumbe emitima gyaffe nga tugenda mu maaso n'okwegayirira. Kitaffe omulungi, kusooka byonna twagala okwebaza kubanga otuwadde ekirabo ky'obulamu, tulya tunywa, tusobola okutambula, mikono gikwata, amatu gawulira, amaaso galaba, obwongo butegeera. Mukama tukwebaza kubanga okyatulese mu mbeera efaanana bw'etyo. Weewaawo wakati mu bulamu okusomooza tulina kungi, mu bulamu obw'omubiri ne mu bulamu obw'omwoyo, naye Mukama tumanyi nti oli wamu naffe era totulekeredde. Era y'ensonga lwaki kino omu ku ffe abasobodde okujja wano n'abo abasigadde gye bali naye nga Mukama bali wamu, tugulumiza n'okutendereza, tukuŋŋaanye mu ngeri efaanana bw'etyo kakulwa obwesigwa bwe tulina gy'oli, nti ebizibu byaffe bwe tubireeta gy'oli gw'ojja otujuna, gw'ojja bitutikula. Kyetuva tukwegayirira, Ayi Mukama, kusooka kwa byonna twongere Omwoyo gwo Omutukuvu atule wamu naffe, atuluŋŋamye mu buli kimu kye tugenda okuleeta mu maaso go Kitange. Twagala okuwaayo amaka gaffe kubanga kino omu ku ffe wano tuvudde mu maka. Amaka gaffe Mukama ogamanyi, gw'omanyi embeera ze gayitamu. Tuwa Omwoyo gwo Omutukuvu atulenga mu maka gaffe, aluŋŋamye bataata, aluŋŋamye bamaama, aluŋŋamye abaana, famire zisobole okuweeba okuba nti zikuweesa ekitiibwa. Bwetyo n'Ekkanisa yo ezimbibwe. Tusabira abalwadde abali mu malwaliro n'abo abali awaka ab'endwadde ezitali zimu. Kusinga ennyo tukulembeza abali mu community yaffe y'Abannayuganda be tumanyi ne be tutamanyi. Mukama ng'okozesa abasawo bawa amagezi okumanya n'okutegeera abalwadde badde engulu bwe bataayi. Mukama bakomewo bakuweereze mu ngeri ezitali zimu. Tuwaayo Ekkanisa yaffe yonna ebuna mu nsi, ti wakati mu yo jjudde okusoomoozebwa kungi okw'engeri nnyingi Mukama kwe tutayinza kumenya ne tumalayo. Kozesa abaddu bo, abaweereza bo, kuviira ddala ku balabirizi, tuukira ddala ku basembayo wansi, abakebezi mu Kkanisa, obakozesa omulimu omulungi Ayi Mukama okusobola okutwala Ekkanisa yo mu maaso. Kusinga nnyo tuwayo Ekkanisa yaffe eno we tuyimiridde ng'eyita mu kusoomozebwa kungi okw'obuweereza. Abooluganda bangi baasaasaana. Ekibiina kino Mukama okimanyi kinene, naye nga we twogerera amabanga mangi. Mu ngeri y'enjawulo Mukama tuwaayo ekibiina kyo eky'abaana ba wano, banoonye buli omu gy'ali Ayi Mukama, mu mbeera z'ayitamu Ayi Mukama, basitule abatidde olwa COVID n'ebirala. Mukama yimirira nabo kubanga naffe abajja wano Mukama y'embeera gye tutambuliramu.
tusuubiza nti bwe tunaabanga babiri oba basatu oba okusingawo nga tunkuŋŋaanye wamu onoowuliranga okusaba kwaffe. Kyetuva tukwegalira Ayi Mukama onoonye bannyinaffe ne baganda baffe yonna gye bali mu mbeera zonna ze balimu, abamu nga bakwatiddwa endwadde nga banafuyi ez'omubiri oba ez'omwoyo, abalala ng'emirimu gibafuukidde emirimu, abalala nga famire zifuuse famire nga bonna buzito gye bali. Mukama balage nti okujja gy'oli lyeri essuubi. Ayi Kitaffe omulungi, wakati muffe tuyina ebizibu eby'enjawulo, tuyina endwadde, tetuyina mirimu, famire zaabuse, naye bulijjo Ayi Mukama tumanyi era tukkiriza ekisinga obulungi ky'otwagaliza tunuulira mu kuyaayana kwaffe, tunuulira ennyonta yaffe w'eri Ayi Mukama, ab'emirimu gituwe, abalwadde obajjanjabe, famire ezitabuse zikakkanye, era ozikumeekume zibeere wamu. Twongera okuteeka obulamu bwaffe mu mikono gyo Ayi Mukama olw'embeera gye tuyitamu eya COVID n'endwadde endala, naye nga we twogerera Ayi Mukama COVID nga yali ku top w'enkalala z'endwadde zonna. Gavumenti yatutadde Ayi Mukama endwadde ekyaliwo, bwe tuggulawo tukulembere, bwe tuggalawo beera wamu naffe. Omusaayi gwo Ayi Mukama gutukuze we tulinnya, omusaayi gwo Ayi Mukama gutukuze we tukwata, gulongoose empewo gye tussa Ayi Mukama ereme okubeera mu COVID. Mukama we tunaaba tukuweera obujulizi, tujja kukugulumiza, tujja kukuweereza, tujja kwagala Taata. Kusinga ennyo mpaayo abaana ba Katonda abali wano abagubyegubye mu mbeera efaanana yonna gye bayiseemu, beerekereza buli kimu Mukama ne bajja mu nnyumba yo ng'akabonero ak'okulaga nti bakunoonya Ayi Mukama, balabikire mu mbeera zonna ze bayitamu Ayi Mukama, bayise mu mbeera zonna ze bayitamu Ayi Mukama, bawe ekisa kitambule nabo, batambulire mu buwanguzi buli bwe bayita, bafune buli kye banoonya, bajja kukugulumiza Kitange, bajja kukutendereza. Kitaffe omulungi, ffenna abaana babali wano tuli Bannayuganda, tuwa eggwanga lyaffe Uganda nga liyita mu kusomoozebwa okw'enjawulo. Bangi tebalina kyakulya, bangi balwadde, ng'okujjanjaba obulwadde kifuuse ekizibu, bizinesi zigaddewo, bangi bakubwa, bangi basobeddwa. Ayi Mukama omulungi ow'ekisa, eggwanga eryo limanyiddwa ng'eggwanga ery'abakkiriza. Mwekyo Ayi Mukama tukiweera obujulizi, tulina abajulizi abasoba mu 6 abattibwa olw'okukkiriza omwana wo Yesu Kristo. N'olw'ensonga eggwanga lyaffe limanyiddwa ng'erikukkiriza era erikutegeera, mu ngeri y'enjawulo tukoowoola Ayi Mukama otukwatula ekisa
okwate buli munnayuganda ekisa okuviira ddala ku ntobo waggulu okutuuka ddala wansi. Abakulembeze bwe bibasobyeko baluŋŋamye gulawo amaaso gaabwe ag'omunda, oba oliawo ag'okungulu galaba naye nga ag'omunda tegalaba. Gulawo amatu gaabwe ag'omunda, ag'okungulu oba oliawo gawulira nga ag'omunda tegawulira. Bawulire okukaaba kw'abantu bebakulembera, amaaso galaba amaziga gaabwe bebakulembera, bafune ekisa Ayi Mukama. Kuba tukimanyi nti amagezi ogabawa basobole okugakozesa Kitange, bakulembere eggwanga eryo n'obusaasizi n'okwagala n'obwenkanya, nga bettanira okugatta, nga bakyawa okwawula. Tutambulire wamu ng'abaana ab'endeemu. Ayi Mukama, erinnya ly'ettukuvu ligulumizibwe litenderezebwe. Paayo Ekkanisa yonna mu nsi yonna, naye okusinga ennyo paayo Ekkanisa y'e Uganda, kubanga endiga zaayo ziyita mu kusoomozebwa okw'enjawulo. Ayi Mukama omulungi, abakulembeze b'Ekkanisa eyo bawa amagezi okumanya n'okutegeera. Banaalunda batya endiga ezirumu enjala, ezijjudde endwadde, ezijoonyezebwa mu nsi yaazo? Bawa omukisa Ayi Mukama, kubanga byonna biva gy'oli, bo batuukiriza butuukiriza. Tukulembere nga tuva wano Ayi Mukama, tukuumire yonna gye tunaabeera, nga tuli balamu, nga tuli basanyufu. Ebitagenze bulungi Ayi Mukama mu maaso go tusonyiwe. Tuli bantu, twambadde mubiri, twambadde omubiri gw'omanyi obulungi Ayi Mukama nti omubiri watuwa kikemo, watuwa kizibu Ayi Mukama. Ensobi zonna ze tugwamu mu nsi muno Mukama mubiri si mwoyo. Naye Mukama tukwatula ekisa, kubanga ate mwe tutambulira. Ebyo byonna mbisabye nga mpita mu linnya lyo Omwana w'Omwika Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Abooluganda nga tweteekateeka okuwulira ekigambo okuva ew'Omusumba Amos Kasibante, kambasabe tuyimbe oluyimba 166 tulina omubeezi waffe. Thank you.
mbalamusizza Mukama waffe. Ntuusa okusaasira kwange eri abafiiriddwa n'abalwazizza. Mukama abasaasi. Nagambye nti omutwe gw'okubuulira ak'olwaleero nkuyise obutonde oba obutonzi oba omulimu gwa Yesu Kristo mu butonde oba obukulu bwa Kristo mu butonde oba okubeera oba engeri Yesu gy'alimu mu nsi Katonda gye yatonda. Era omutwe ogwo ngwesigamizza ku bitundu ebina ebisomeddwa mu kusaba kwa kawungeezi kuno. Tusoma mu bbaluwa ya Pawulo omutume ey'olubereberye eri Timoseewo mu ssuula esooka n'olunyiriri olw'15 wagamba nti ekigambo kyesigwa ekisaanira okukkirizibwa kwonna nti Kristo Yesu yajja mu nsi okulokola abalina ebibi. Mu bo nze w'olubereberye. Ebigambo ebyo oyinza okugamba nti gwe mulamwa enjiri kweyimiridde oba kwesinzidde. Naye ate ebigambo ebyo bibuzaabuza era biyinza okufunza ennyo enjiri ya Yesu ne bitubuza. Mubiwulidde nnyo nga byogerwa. Nze nakulira mu balokole era ne mu miitingi z'abalokole nazituulangamu. Naye olunyiriri olwo twalusomanga nnyo. Ekigambo kyesigwa era ekisaanira okukkirizibwa kwonna nti Yesu Kristo yajja mu nsi okulokola abalina ebibi. Kaakati awo oli ayinza okubuuza nti ng'agenderera ki? Okulokoka kye ki? Era ekigendererwa ky'okulokoka ki? Oyinza nti okulokoka kusonyiibwa bibi, abantu baleme okufa. Naye era oli ayinza okukubuuza, singa abadde mwana muto n'akubuuza nti okufa kye ki? Oyinza omugamba nti mwana wange gwe tomanyi kufa n'ogezaako omunnyonnyola. Naye abatabuuziza kibuuzo kya busiru, kubanga muganda waffe Ssekisooba abadde asabye nti waliwo abalina amaaso naye nga tebalaba, abalina amatu naye nga tebawulira. N'olwekyo okulaba n'okuwulira kwa ngeri, kulimu engeri zaakwo, era n'okufa bwe kutyo. Waliwo enjogera ennaku zino eri e Uganda, oyinza okugamba nti gundi mufu nnyo, naye tekitegeeza nti bamuziise eggulu. Aba waali ng'atambula naye nga muntu mufu, n'oyiga nti oyo mufu nnyo, tomubalaamu ka buntu, omutima gwe gwafa. N'olwekyo Yesu bw'ayogera oba bwe twogera ku kulokola kwa Yesu tutegeeza ki? Nja kubazaayokko ku kitundu ekitaasomeddwa ekya Enjiri ya Yokaana essuula 1 n'obunyiriri obutono obusooka. Ne bwe mutanutunulayo nze nja bubasomera, era mwali mubuwulidde. Bugamba nti ku lubereberye waaliwo kigambo, kigambo n'aba awali Katonda, kigambo n'aba Katonda. Oyo yaliwo ku lubereberye awali Katonda. Ebintu byonna byakolebwa ku bwoyo, era awataali ye tewaali kintu kyonna n'ekimu ekyakolebwa. Obulamu bwali mu ye, obulamu ne buwa omusana gw'abantu. Omusana ne gwaka mu kizikiza, so kizikiza tekyagutegeera. Olidde obugambo ebyo nti olubereberye waliwo Katonda, kigambo n'aba awali Katonda, kigambo n'afuuka Katonda, nti era mwoyo mwensi mwe yakolebwa. Kati bwe tusoma enjiri eyo yonna tusanga nti ayitibwa kigambo ye Yesu.
nti yaliwo mu kutonda oba mu kutondebwa kw'ensi, nti ensi yakolebwa mu kifaananyi kye. Katugambe bwe tuti ensi yakolebwa mu kifaananyi kye, nti era bw'oba oyagala okutegeera amakulu g'ensi, ensi kiki, yavaawa, eragawa, tunula mu Yesu, kubanga ye kye kifaananyi ensi ky'esaana okugoberera. Naye Bayibuli etugamba nti ensi eyo eyatondebwa yayonooneka, yajjamu ekibi, ng'ebitundu ebisoose ebibiri ebyasomeddwa, ekyo ekiri mu Samwiri ekyokubiri mwami Mutumba kye yasomye, oba Zabbuli Sawulo Kafeero gye yasomye. Ebyo biraga okukyama kw'ensi. Zabbuli egamba nti bonna baayonooneka. Kaakati ate ne tufuna ne kitwanyizenga illustration, nti oba oyagala ekyokulabirako, laba Dawudi kabaka kye yakola. Kabaka yali atenderezebwa oba ow'ekitalo ennyo. Laba Kayini kye yakola, n'atta muganda we. Nti obubonero busono nnyo obukulagira ddala ensi, engeri gye yayonooneka. Era naawe kennyini oyinza n'okuba ebyokulabirako nti kale mbadde nkola wano, nkuba ekyeyo, ŋŋenda ku ssaawa 10 ez'ekiro ku muzira, ne nkola obusente bwange ne mbuweereza Uganda, abantemera omusingi ne babulya. Engeri ezo bwe zityo, nti ensi yakola ki, yayonooneka. N'olwekyo omulimu gwa Yesu ki? Nti omulimu gwa Yesu kuddamu kutonda nsi bujja, kubanga atonda ensi obujja, ng'oli bw'anaabumba ensuwa, kyokka ensuwa n'ejjamu olwatika, n'asalawo nti ensuwa eno ŋŋenda kugyasa, ate nkolemu ensuwa endala. Ensuwa y'emu naye nga ngyasizza ate ngikoze bulala, ngiwonye, esobole okuba ng'eteekebwamu amazzi ge tunywa, kwe kuzimba. Ekyo nkikakaatirizza nga njagala okubaggyayo ku kiri ekyokulokoka, kubanga okulokoka kulubuzaabuza. Kuyinza okutulowoozesa nti Yesu yali agamba, oba Bayibuli egamba ku mitima gyaffe gyokka oba ku myoyo gyaffe gyokka. Naye Bayibuli ekyo si kyegamba. Bayibuli eba egamba obulamu bwaffe bwonna, obw'omubiri, obw'omwoyo, n'obw'okulowooza, oba kirwandiyise nti physical, mental, spiritual. Tuga nti omuntu yenna. Ate tekomaawo n'egamba nti omuntu tosobola musanga ng'abuuka mu bbanga, naye omuntu abeera mu environment. Environment eyo njajja nnyonnyola bwe nti tebaamu miti gyokka, naye olumu tugamba nti environment ebeera political, ebeera economic, ebeera social, ebeera cultural. Ebyo ebitundu bye bikola omuntu. Bweba tebiriiwo tolina muntu. N'olwekyo buli lw'olowooza omuntu, mulowooze nga omuntu ali mu community oba omuntu ali mu environment. Nti omuntu tosobola mwawula yekka n'omuteeka eri ebbali nti oyo ye muntu. Omuntu ali mu bitundu nga 3. N'ate era omuntu oyo abeera awantu w'omuteeka mu nsi, oyo ye muntu. N'olwo Yesu bw'ajja okulokola, abazze okunyiga ebiwundu, abazze okukuŋŋaanya abantu abamu, abazze okuddamu okubumba abo abaabumbulukuka. Mu ngeri eyo njagala mbazzeeyo ku kitundu ekyasoose okuba ekimpi ekyasomeddwa, ky'eky'Abeefeso essuula 3 olunyiriro lw'14 okutuuka ku lw'21.
obunyiriri buli 6 bwokka naye nga bukulu nnyo obunyiriri 6 bwokka. Nasomye mu Bayibuli y'Oluganda nga Oluganda terujjaayo bulungi nnyo bigambo bya katundu ako, n'olwekyo munzikirize mbibasomere mu Luzungu. Mu Luzungu bagamba beti, for this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth takes its name. I pray that according to the riches of his glory, he may grant that you may be strengthened in your inner being with power through his Spirit, and that Christ may dwell in your hearts through faith as you are being rooted and grounded in love. I pray that you may have the power to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, so that you may be filled with all the fullness of God. Akatundu ako ne wobozeeyo eka oddamu n'okasoma. Mutunuulire nti mu katundu ako akatono ebigambo bino bikozeseddwa nti kitaffe Father. Ekirala Omwoyo Omutukuvu naye akoneddwako through his Spirit. Ne Yesu Kristo naye akoneddwako nti that Christ may dwell in you. Era nti kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu bonsatule boogeddwako mu katundu ako akatono ennyo. Naye ate muwulire akanyiriri kano nti to comprehend with all the saints what is the breadth of bugazi and the length of buwanvu and the height and depth, and to know the love of Christ that surpasses all knowledge. Kwegamba waliwo ekigambo ekyo eky'okujjula obujjuvu bwa Katonda, the fullness of God. Nti okulokola kwa Yesu kitegeeza nti ffe okutondebwa Katonda mu mwana we Yesu Kristo ng'ayita mu Mwoyo Omutukuvu, oba okutondebwa n'Omwoyo Omutukuvu, okukolebwa n'Omwoyo Omutukuvu, oba okuzaalibwa Omwoyo Omutukuvu nga tuyita mu Yesu Kristo. Okulinganga kubumbabumba kugatta wamu. Munzikirize mbasomere obunyiriri obulala 3 okuva mu Bayibuli. Sijja kubalwisaawo yadde okubalandazza. Mbujje mu akasooka akava mu Yokaana sura 11 n'olunyiriri olwa 5 mu 2. Nja kutandikirako wagguluko katono nti naye olwo Abafalisaayo baali bakuŋŋaanye nga baga nti omusajja ono tumukole tutya, nga baagala bamukoleko ekintu. Naye omu ku bo yayitibwanga Kayaafa, yali kabona asinga obukulu mu mwaka ogwo, n'abagamba nti mwe temuliiko kyemumanyi, temulowooza nga kibagwanidde omuntu omu abantu n'eggwanga lyonna lireme okubula. Ekyo teyakyogera ku magezi ge yekka, naye kubanga yali kabona asinga obukulu mu mwaka ogwo, yalagula nti naye akuŋŋaanyize wamu abaana ba Katonda abaasaasaana. Muwulidde ekigambo ekyo nti si ggwanga eryo lyokka ery'Abayudaaya, naye akuŋŋaanye wamu abantu abaasaasaana. Obulokozi bwa Yesu kitegeeza okukuŋŋaanyiza wamu abantu abaasaasaana. Tikusaasaana kwokka nti gundi ali Masaka, nti ate gundi ali Canada akola kyeyo, omulala ali South Africa, munnaffe oli ali Dubai. Tekitegeeza kubakuŋŋaanya bukuŋŋaanya n'ateeka wamu, naye kitegeeza nti nno okubazza obujja babeere nga ab'ekika ekimu bwe babeera nga bategeeregana bakolagana.
enkolagana eriwo mu bantu ne babeera nga bonna bategeeregana. Tewaliwo ayagala kukola munne kibi. Nga enkoko bwekuŋŋaanya obwana bwayo mu bwatiro, oba omuzadde bwakuŋŋaanya abaana be n'abagabulula, ekyo kwe kulokoka Yesu kwayogerako, okutali kwa kitundu. Kaakati mujja kulaba nti Yesu yakola ebintu bibiri mu bye tusomye wano. Ekisooka yaliisa abantu abasukka mu 50,000. Naye okuliisa okwo kwali kujjanjaba, nga Abanyankole n'Abakiga balina ekigambo nti omuliisa, bo omulaalo oba omuntu alunda embuzi oba endiga bamuyita muliisa, nti aziriisa oba azinywesa. N'olwekyo Yesu yali omuliisa. Yesu ye muliisa, tayagala abaana be balumwe enjala. Oyinza okuga nti kati lwaki yali abafaako, oba yalina kugonja mwoyo gwokka, yewe neyabawa emmere omugaati ne balya, ng'ayagala abaana be balye. Tayagala muntu asussibwe mwanyi ng'Abaganda bwe tugamba, ni buli omu asembere alye, buli omu asembere ku lujjuliro. Okwo kwe kulokoka, nga buli omu ayagala munne, akuŋŋaanyiza wamu abantu. Era waliwo obunyiriri obulala tujja kubusoma kubanga ekiseera tulina kitono, naye okujjanjaba ekyo. Naye kaakati mu katundu akalala, era awo mu Yokaana essula ey'omukaaga olunyiriri olusooka olwa 21 tusomye, tulaba Yesu ng'atambulira ku mazzi. Okutambulira ku mazzi mukutegeera, nga kitegeeza nti omuntu atambulira ku mazzi ateekwa okuba ng'alina amaanyi ag'obutonde. Nti n'olwekyo obukulu bwa Yesu tebukoma mu mitima gyaffe oba mu myoyo gyaffe kyokka, naye nga Bayibuli bw'etugamba nti ensi n'okujjula kwayo byonna bya Mukama. N'olwekyo Yesu n'amazzi ge tunywa n'ebibira mwe tutambulira, ebyo byonna bibye nabyo abirinako obuyinza. Oli bw'atakugambanga nti kaakati ate mmwe musinza Katonda oba muli baddiini, ate lwaki mweyingiza mu byenfuna? Nti oba lwaki mweyingiza mu by'ebidiba? Ye ate lwaki mweyingiza mu by'obufuzi? Bw'akugamba bw'atyo aba Bayibuli tagitegeera, Yesu tamutegeera. Yesu yajja okutubumbabumba ffenna ng'omuntu, kubanga tuli babe, era ensi n'okujjula kwayo byonna bya Mukama. Omukama abeere nammwe. Amiina. Tugenda kuwaayo ebirabo nga tuyimba oluyimba 171, omusumba wange Mukama. Mbakubiriza okuwaayo n'amaanyi nga bwe mulaba Kibuyaga alabika mu njogera ennaku zino yatusazeeko. Kale akasolya twetaaga okuba nga tukadduukirira. Mukama abawe nnyo omukisa.
Kakkaneko mu bifo byaffe tuwulire ebirango okuva eri omukubiriza. Mukama yeebazibwa abooluganda, mwebale nnyo okujja okusinza Mukama mu nnyumba ye olunaku lwa leero. Tebusanyusa wadde nga tuli mu kiseera kya sama, naye n'olwekyo tekibadde kyangu abasobodde okujja basobozeseza. Mu ngeri eyo twagala okwaniriza omukubiriza waffe Emeritus gwe tubadde tukulabako, tumulabira, tubadde tumulabyuma Ssebo Mwami Mutumba kulikayo Dubai, tusanye okusaba kwabwe olwaleero. Mu ngeri enjawulo era njagala okwaniriza n'okwebaza Mukama olwa saavisi okukiikiridde abalala abataliiwo beebo bakonfa, naye nga ffe yabaleese abaana 14 naye nga okusaba kwa yonna nga twabagamba dinale yonna yaleese abaana, omukolo gwadde munene ddala. Twagala kwebaza Rev'd James. Njagala okwaniriza mukama wange omubaka wa Ssaabasajja mu Bungereza ne Ireland, asabye naffe olwalo wadde ng'ali ku mutimbagano, era tujja kuba tumuwuliza atubuuzeeko kaseera katono nnyo. Ssebo omubaka, tusanyuse nnyo nnyini ddala okuba ng'osabye naffe olwaleero. Era njagala okwebaza abaana ba Katonda mwenna n'abakristaayo mwenna. Simanyi oba tulinawo leero asabye naffe nga gwe mulundi ogusoose wano ba ku mutimbagano, naye kirabika baliwo tetulina bagenyi leero, naye nga mwenna abaana ba Katonda, Mukama abawe nnyo omukisa, abasabye n'abatasobodde, Mukama abasobozese. Nja okwebaza ennyo Rev'd waffe Rev'd Amos Kasibante, tumuyita nawaffe nno kati Ssebo twamwamba Ssebo Rev'd Kasibante, tweyanzizza nnyo, tweyanzeege kati suubira ekyo okkiriza oli waffe Rev'd waffe atusumba n'atuliisa ekigambo okuva eri Leeds yonna, tagwa wadde akatikitiki nga n'atubuulira. Tweyanzizza Ssebo Rev'd, tweyanzeege. Nyakwebaza ttiimu yokaana abakulembedde okusaba kwa leero, batusomedde ebitundu. Twebaza Mwami Ssekiswa atukulembedde mu kusaba, webale nnyo Ssebo, webalire ddala, naye nga tweyanzizza nnyo enteekateeka eyo. Njagala okwebaza mu ngeri ey'enjawulo, okwebaza kungi ttiimu yonna ekoze emirimu wiiki eno, naddala okulongoosa ekkanisa. Tulina ttiimu entono yakulemberwa Barbara Bossa, baliwo wano nda mukyala Naalongo, ttiimu Mwami Walusimbi, Mwami Mpungu wali, Mwami Ssekubunga wano, nange mukyala Juliet Jagwe taliiwo naye nga naye aliko. Eyo ye ttiimu eyeekwatakwata mu nsawo n'erongoosa toilets zaffe eza small hall. Mwenna abajjako wano last Sunday babadde bajja Sunday ziyise, ndooza mumanyi nti zibadde tezikyasobola kukozesebwa, naye kati ziri mu state ekozesebwa. Twagala obbeebaza, nsaba mubakubireko mu ngalo n'ez'amaanyi kuba omulimu gwe baakola nga gwa nakya, naye baakwatako ne mu nsawo. Era balina okusaba nti ekintu ekyo kyalibadde kigenda mu maaso netusobola okumaintaininga standard, okulaba nti buli kiseera tusobola okuba nga toilet ezo tuzikuma bwezi. Tebatufunayo anaatuyambako okulongoosa, mujja kuba mutegeezebwa oba tunaakola tutya okutwala mu maaso omulimu ogwo, naye nga mukulu nnyo. Waliwo ttiimu eya morning service yeyambiddwako nange, twabadde nga tuletegeka ekifo kino okulaba nga abagenyi abangi ennyo. Ekkanisa eno gye yabadde ejjudde to capacity, wano tewabaddewo ntebe enkalu.
Dinale yonna yatudde wano. Twawadde wano n'abasumba nga wonna bajjuddewo abadinale bonna, bishopu and everybody. Naye okuba nga ekifo kino kyateekebwa mu state gye kyabaddemu, omulimu gwabadde munene nnyo. Twagala okwebaza ennyo ttiimu eyakoze omulimu ogwo, ate neyasembezza abagenyi kuba twabawadde ebyokulya mu garden, wabadde colourful and everything. So njagala kubagamba ebintu ebyo mumanye nti ekkanisa yammwe eno ekola emirimu mingi, n'olwekyo bw'obanga oli eyo ng'olina ky'osobola okuyambako bw'owulira omulanga, totuula bannange. Mujje tukwatire wamu ffenna ekkanisa yaffe, tuleme okulekerera omusumba waffe naye ajja kuwulira nga ffe abatafaayo. So omulimu gw'okubeera nga tukwatamu tetugwerabira. Tumanyi nti tusaba buli sande ebbiri ezisembayo mu mwezi, n'olwekyo eno ye sande esembyeyo omwezi guno okusaba. Tujja kuddamu okusaba mu mwezi gw'omunaana ng'ennaku z'omwezi 22. Saaviisi eyo ejja kulemberwa ttiimu Makko. So ttiimu Makko mwetegeke. Ate saaviisi yaffe n'esembayo mu mwezi gw'omunaana nga 29 ejja kulemberwa ttiimu Matayo. So abatiimu Matayo leero weebali abawerako, Mukama atukoze bulungi, amawulire gatuddizeeyo okuteekateeka kutandike nga bukyali. Nja kuba mbaweereza ebitundu n'ebisomebwa mangu ddala. Twali tuteeseteese nga twogedde ku sports day, tugambye tujja kufuna sports day ng'ennaku z'omwezi 28, naye tekijja kusobola kubaayo kubanga ekifo kye twali tusuubira baatugambye nti olw'embeera ya covid n'ebirala tebajja kuggulawo mu summer time, ate nga tetukyalina budde bumala kunoonya walala. Ne tusuubira nti tujja ku mulundi guno okukola nga bukyali, tutandike nga bukyali okunoonya eky'omwaka ogujja. N'olwekyo sports day tetujja kusobola kubeera nayo omwaka guno. Mutusonyiwe, mutusonyiire ddala. Ladies abakkiririza wamu mu Kristo bateeseteese a women empowerment seminar called Lady to Lady Global Conference. Eriyo ku Saturday nga 7 August from 11 a.m. at Fairfield Theatre Halls e Croydon. Buli mukyala yenna n'abaami muyitiddwe okubeerawo because it is said you build a woman, you build a nation. Kati abakyala baba nga be bali mu kuzimba eggwanga bannange mubawagire, n'abaami mugende. So all ladies, please contact Sister Christine. Sister Christine Ebong, could you just wave for more details about the Lady to Lady Women Conference. Ekisembayo ng'ate si kitono nga kyekyalibadde kisooka kwe kubategeeza nti Ssaabasajja ali ku Namulondo alamulera omubaka ajja kitutegeeza bulungi. Tugenda kujjukira amatikkira ga Ssaabasajja wano mu Bungereza ne Ireland ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogujja. Omubaka ajja kuba atubuulira ebisingawo ebyokwogerako n'ebikulu ebiteekeddwa bingi nnyo, saagala kubijabulajabula ng'ate omubaka ajja kubituyitiramu. Era omubaka ajja kutubuulira ne ku bigambo bya Mairoland ebigenda mu maaso nga bwe mubiwulira, kuba omusumba atugambye ng'abuulira nti omuntu ne environment ye ne culture byonna bizimbirwamu Katonda yabizima. N'olwekyo culture yaffe tetugyerabira mu mbeera eno mwenna okubeerawo ku mukolo gw'amatikkira ga Ssaabasajja ate n'okuguwagira. Mu kaseera kano ngenda kusaba omubaka ayogereko gye tuli, ssebo omubaka wa Ssaabasajja atubuulira ebisingawo ku ekyo. Tweyanziza. Mukama abawe omukisa. Njagala n'okwebaza omusumba waffe Amos Kasibante olwa okutubuulira nga bulijjo ebbanga ddene akoledde community n'ebbanga ddene ate nga wonna agendawo. Ssebo twebaza nnyo omulimu ogwo, weebale nnyo, weebalira ddala, tojjanga
okwongereza ku mukungu Nabata Mukiibi kyabagambye, nange ndi musanyufu okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II gy'ali ku Namulondo y'abajjajjaabe alamula. Mpulidde obugalo naye siwulidde bwandibadde busingako awo. Era ndi musanyufu okubategeeza nti omwaka guno Katonda atukoledde bulungi. Ssaabasajja agenda okuweza emyaka 28 ng'atudde ku Namulondo. Olunaku lujja kuba nga 31 Julayi mwezi guno, era omwaka guno Ssaabasajja yasiima nti amatikkira gajja kubeera Buddu mu lubiri lwe olw'Enkoni. Abamanyi sayidi z'Enkoni lubiri lulungi nnyo olwo wantu walungi nnyo we wagenda okubeera emikolo. Era byonna tusaba bitambule bulungi. Mujja kusobola okubifuna ku mutimbagano era bijja kubeerako ne ku BBS terefayina eyaffe. Wano mu Bungereza naffe tujja kubeera n'amatikkira agaffe tugenda gakola nga 8 Augusito ye wiikendi ey'okubiri mu mwezi gwa Augusito. Wiikendi esooka ejja kubeerawo nga 1 Augusito Sunday, naye wiikendi ey'okubiri nga 8 essaawa ez'emisana tujja kubeera n'amatikkira. Gajja kubeera ku mutimbagano. Omugenyi omukulu ajja kubeera Oweekitiibwa Joseph Mulwanyammuli Ssemwogerere, Katikkiro eyawummula, gwe tugenda okukyaza ku lunaku olwo. Naye mujja kuwulira ebintu bingi ku lunaku olwo ebikwata ku ebikoleddwa mu myaka gino Ssaabasajja gy'abadde ku Namulondo. Ffe tugezezzaako okubaleetera ebya Kabaka Foundation, kubanga Kabaka Foundation yazaalibwa wano Bungereza. Abamu muyinza okuba nga temukimanyi, naye yazaalibwa wano Bungereza. Ssaabasajja nga akolagana n'abantu abalala nga Dr. Magoye, Christine Musaara, abo Lord Montague, be baakola Kabaka Foundation. Naye omulimu gwekoze e Buganda munene. Twagala mufune ekifaananyi omulimu ogwo ogukolebbwa, era tujja kubeera n'obutambi, tujja kubeera ne Ssenkulu wa Kabaka Foundation, Mukungu Ndagala Kaggwa, abalage biki ebikolebwa, kuba ebikolebwa mu Bwakabaka byo bingi nnyo ebikoleddwa mu mirembe gino, emirembe emitebi. Era tusuubira nti mwenna tunaabeera nammwe ku lunaku olwo. Ate ng'omukolo ogw'amatikkira guwedde, olw'okuba nti waliwo omukka bangi gwe mutandise okulaba oguva e Buganda, omukka ogwo nga guva ku kigambo kya Mayiro, twasazeewo nti tubeere
n'olukuŋŋaana ng'amatikkira gawedde nga 14 twogere ku nsonga ya mayiro kubeera nga bwe omumyuka wa Katikkiro bwe yayogedde jjo yagambye nti awali omukka normally wabaayo omuliro bwe muba mwetegereza. Ekigambo kya mayiro nga bwe mumanyi ettaka lya Buganda lyakolebwamu mayiro mu ndagaano ey'olukumi-mu-olwenda. Abazungu baatwalako lye baatwala tekyali kya bwenkanya naye eddala ne balifuula mayiro. Kabaka ne bamulekerawo mayiro ze baamulekera 35 n'abalala ne babawaako bo abazungu ne batwala 9. Kati kirabika ndi wadde abo baatwala bye baatwala ate abantu abali mu buyinza ennaku zino n'ekyasigalawo ekitono baagala kitwala y'ensonga ya mayiro eyo. Ekyo tulowooza nti kitukwatako ffenna. Ekintu bwe kityo si kya muntu omu, buli Muganda kimukwatako, ate n'abantu ababeera mu Buganda nabo kibakwatako kubanga kijja bakosa. N'olwekyo ffenna tukuŋŋaane tulabe ngeri ki gye tugenda okwaŋŋanga ensonga eno. Waliwo bwe mubadde musoma, waliwo asomye ekitundu jjukira bulungi, naye waliwo asomye n'ayogera ku nsonga ng'ega nti ng'abuuza nti waliwo bannaye abategeera, waliwo abanoonya Katonda. Ndowooza bw'abadde asoma mu ssuula gye basomye, tewali akyakola bulungi newankubadde n'omu. Bwe buba nga abali mu gavumenti basazeewo tukola bubi, ffe twekuŋŋaanye tulabe bwe tunaŋŋanga ensonga eyo. Ffe tufune entegeeragana, omusumba gye yayogeddeko, twekuŋŋaanye tulabe bwe tunaayanukula ekigambo kya mayiro, kubanga mayiro bw'evaawo ate nga Kabaka ye Ssaabataka. Kaakati bw'oggyawo ettaka, Kabaka oba omuleseewa. Ate naffe abantu ba Kabaka abasinga mwenna mulina gye muziikibwa oba gye muziika, mulina ebiggya. Bantu batono nnyo be mmanyi abalina ebiggya ku kibanja, abasinga babeera gye babaziika ttaka lya mayiro. Kakati ettaka lya mayiro eryo bwe livaawo, tugenda naffe kutandika byalimbo. Ensonga ezo mujje tuzoogereko, temuzikwasa balala bonna, zaffe mujje nga 14 twogere ku nsonga eyo. Bannaye njagala okwongera okwebaza nti mwebale nnyo okukolagananga obumu, mwebale nnyo obumu bwe mulaze mu biseera bino ebya pandemic, nga mugenda okukubagiza abafiiriddwa wamu n'okujjanjaba abalwadde. Obumu obwo tubutwale mu maaso, n'ebirala byonna bye tugenda mu maaso okukola, ffenna tubeere bumu. Neeyanziza neeyanzeege awangaale ennyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda.
awangale nnyo maaso moogi. Ssebo Mukama waffe weebale nnyo ebigambo ebirungi. Mpozi totubuulidde ddi lw'onootuweereza ndagiriro egenda kutuyita mu lukiiko olwo, naye ndowooza bwe tunaagifuna tunaagigabana. Weewaawo. Weewaawo. Amiina. Okay. Kakati mu kaseera kano ng'okusaba kuwedde, ngenda kusaba Reverend James to come and offer and give the blessing. Before we pray, I would want to give some gifts for those who were confirmed yesterday, and then I will say a prayer on behalf of one of us whose son is unwell, and then I will kindly request Reverend Amos if you could dismiss us with a blessing in the Luganda language. That will be quite great. We will be very grateful for that. But for now, we would want to give some gifts for those who were confirmed yesterday. As you have heard, Ava and Ella were confirmed yesterday. Just come down here so that we can give you some. So we do have some beautiful Bibles for them, for each one of them to give unto them. You can stand here so that people can see you. How did you find the classes? How did you find it? Good. Yeah. What's the most interesting thing that you learned in the class? This is quite putting you on the spot. What's the most interesting thing that you learned? Right. What did you learn about prayer? Anything about prayer? Yes? Oh, you learned about sacraments. Oh, that's very, very good. Anyone here knows anything about sacraments? No one knows about sacraments. Only you guys know about sacraments. Let's give them a clap. They know about sacraments. That's very, very good. Yeah. What else did you learn in the class? Oh, put it closer to your mouth. Prayer. Yeah? Prayer. Yeah, what did you learn about prayer? How to make one. Yeah. The storyline for where to begin from. Yes. And why it's ended with him. Oh, brilliant. Oh, good. About the name of Jesus and why we use the name of Jesus in prayer. That's very, very wonderful. Yeah? I think all of you guys are really making them scared. They know so much more than this. Yeah. So we were able to do a class with these two and 12 others, and they were able to pass excellently. We did a test, and the bishop also tested them yesterday. I can assure you they passed very, very well. The bishop asked you some questions yesterday, didn't he? Yeah, and they passed with flying colors very, very well. So I think they're just shy. It's wonderful. Yeah. So we're going to give you these gifts for your confirmation. So this is a Bible. Remember, we said that is one way that God talks to us. Yeah, and we did also give you candles yesterday. These are the candle holders. If you will just keep those for you. So every blessing and welcome to the body of Christ and the church here at St Jude St Aidan. Let's give them another round of applause. Okay, thank you very much. Right, let us just pray a prayer for the son of Primrose, who unfortunately is unwell, and then after that, Amos will give us a blessing. So let us say a prayer. Almighty and ever-living God, we come to you this wonderful afternoon, bringing unto you one of us who is unwell, the son of Primrose. Gracious God, we do believe that you are the God who is a healer. We do believe that you sent your word and you healed our diseases. We do believe that by the stripes of your Son, Jesus Christ, our diseases have been healed. We who are gathered here in this house that is called by your name, and all those who are gathered together with us online, bring our prayers unto you this afternoon, praying for our beloved brother who is sick in hospital this evening, that may you stretch forth your arm and bring your healing unto his body. We pray this in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. All right, I'm being reminded there might be some birthdays. Any birthdays? Any birthdays this month?
Oh, brilliant. There is one. Come up. Yeah, there is one. Anyone else? Birthday? Anyone else? Birthday? Okay. Yeah, that's all right. Yeah. So what we normally do, I have a book, right, that I do write everyone's birthday. And on that book, as long as you're on that book, that's a cake. Yeah, so that's a cake. Not for you to bring to us. All right? For you to bring to us, for us to enjoy and to celebrate the sweetness of your life, which is indeed very sweet. But don't worry, we'll tell you when to bring the cake, but don't worry. But for now, let us sing for you. Happy birthday. It's okay, let's just pray a blessing for you. Gracious and ever-living God, we give you thanks for the gift of life. We give you thanks for this brother whom you have indeed blessed us with in this church, whom you have blessed his family and his community with. We pray that, gracious Lord, as he celebrates his birthday, may your blessings fall upon him. Fill him with your joy, your peace, and your goodness. We pray that may you fulfill the desires of his heart in accordance to your will. Bless him now and forevermore. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Every blessing. Thank you. I'll give you the date for the cake for you to bring. Thank you. So we look forward to that. Yeah. All right then. So Reverend Amos, please. Tusabe emirembe gya Katonda egisinga okutegeera kwonna gikuume emitima gyammwe n'amagezi gammwe mu kumanya n'okwagala Katonda n'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe, n'omukisa gwa Katonda ayinza byonna, Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gubeere ku musumba waffe James Njuwe, gubeere ku mmwe guleme okubavaako emirembe n'emirembe. Amiina. Katugolokoke tuyimba oluyimba oluggalawo okusinza kwa leero 159 mu maaso Yesu abalokole 159.